Yes, only live ku Projan Media, latest news, latest updates. Essaawa zino gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kw'oli tugamba bugambi subscribinga onyige n'akakado osobole okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda tosubwako yadde n'emu. Gw'atanyize kado oba ogenda kusubwa amawulire agagenda maaso mu ggwanga Uganda, era nga n'essaawa zino amawulire genkuleetedde ge mawulire ageetoolodde eggwanga Uganda. Ffenna tumanyi nti mu ggwanga Uganda essaawa zino waliwo embeera egenda mu maaso, ate ng'embeera eyo y'eyokuba nti waliwo akasente gavumenti keerindiridde obubi ennyo, ng'akasente kano abalina oggikawa be ba IMF oba bayite International Monetary Fund, nga kye kino ekitongole oba organization ekwasaganya ebyensimbi mu nsi yonna. So akasente ako waliwo akasente bannayuganda ke bavaayo ne basobola okubanga basubmitinga eri IMF esobole okubanga ekabawola. Kasente ko kayitirivu, naye ate mu mbeera eyo abaana aba National Unity Platform naddala abaana abali ku mukutu ogwa Twitter bavaayo ne bateekawo embeera ne bagamba nti nedda ssebo teri gwe bagenda kuwa yadde ekikumi e Uganda. Olw'ensonga akasente ate ke bawawa ke mukozesa okubanga muyisa bubi bannayuganda. So abaana abo basinziira mu mbeera etali nnyangu ne batandika okubaako tweets ez'enjawulo nga zirimu obubaka obulagira ddala nti IMF eno ekolaganira ddala n'omuntu amanyiddwa nga dictator okusinziira ku bo nga bwe bamuyita General Yoweri Museveni, nti mu mbeera eyo IMF ekoze omulimu gw'amaanyi okusapootinga ebikolwa bye eby'okutulugunya bannayuganda, eby'okuwamba bannayuganda okusinziira ku baana ababadde bawandiika wali ku Twitter. Naye ate mu mbeera eyo wabaddewo summit emu emanyiddwa nga IMF press briefing eyabaddewo nga 24 omwezi guno gwennyini. Abaana we bagitegeddeeko ne basalawo ne balumba ekibanja kyabwe wali ku Twitter ekya IMF ne basindika obubaka obwaleetedde okuba nti record emu yakoleddwa. Olw'ensonga nti IMF yavuddeyo naddala abalwaninga social media zaabwe ne bagamba naye amazima kikino kye tuliko nga obubaka buyitirivu, olw'ensonga nti abaana basindiseeko tweets eziwerera ddala omutwalo mulamba bweddu. Omutwalo mulamba 10k tweets comments osegeera nga mu bye bakomentinga bateekawo embeera nti bannayuganda bali bubi ate nga mmwe abagenda okuwa omukulu akasente. Akasente kano nno kaleetedde ddala ebizibu olw'ensonga nti waliwo abakulu ab'enjawulo naddala mu nkambi ya National Unity Platform abataagala kasente kano kutuuka mu ggwanga Uganda, era akasente kano bakadireyingidde ddala to an extent nti kayinza n'okubanga bakalemesezza, tetamanyi oba kiyinza okusoboka, naye ng'abaana bakalemesezza okubanga kaweebwa gavumenti ya Uganda. So abaana bavudde ne batweetinga ne bakola record wali ku Twitter ne babanga summit eyo bagikomentinzeeko tweets omutwalo mulamba, naye nga buli atunula ku comments ziri atya n'okutya, kubanga mwabaddemu zi hashtag Uganda is bleeding, mwabaddemu zi hashtag free political prisoners, ng'ate kuliko n'ebifaananyi eby'abannayuganda abazze bayita mu mbeera eyaliwo wano nga tuyolekera akalulu. So mu mbeera eyo yeyo embeera egenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Tetumanyi IMF decision gyegenda kukola ku nsonga eno, naye ng'abaana resistance yo bagitaddewo, era kyandiba nti akasente kano muganda wange muzeeyo kafuna kayinza okubeeramu obuzibu obw'amaanyi. IMF tennavaayo kukola decision nga yo era gye tukyalinze, naye nga eno impact yabadde nnene nnyo. Impact yabadde nnene nnyo abaana gye bakoze abalumbye ekibanja kya IMF wali ku Twitter naddala nga waliwo olukuŋŋaana olw'amaanyi olugenda maaso. Ate besides that twabawa story emu ng'abaana bali ku street bali outside IMF offices ng'abaana beekalakaasa, omuli omukyala amanyiddwa nga Patricia Sewungu n'abantu abalala. So
Tetumanyi IMF response gyegenda kuwa naye nga ku Progen Media fe updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga tuba tuzikutuusaako, likinga, commentinga era subscribinge.